Alright, okuva akakiiko k'ebyokulonda lwekaata oba lwekareleasinga program ya presidential campaigns, ekibiina kya NUP kyesanga nga kigenda sooka Jinja we bagenda okubanga batongoza oba balonchinga manifesto y'ekibiina. Okuva ever since then abakulembeze mu Jinja aba NUP babadde banoonya ekifo nga buli kifo kye bafuna bakibalemesa, nga buli kifo kye bafuna bakibalemesa. Finally abakulu bavuddeyo ne bategeeza eggwanga nti bamaze ne bafuna ekifo omukulembeze wagenda okubanga ayogererako eri obusoga. Olunaku olw'enkya president agenda kwolekera Eastern Uganda, agenda atandikira Jinja, wagenda okuva adde e Buyende, adde e Kamuli, adde e Kaliro, adde e Luuka n'ebitundu ebirala. Abakulu e Jinja batutegeezezza we bati ku nsonga eno. Tambuza video buli muntu yenna awangalira Jinja yeetaaga omanya information eno katukomewo. Nenteekateeka d'okukyala kwa president olwaido mwidinda amaadi gali kugwa aye tukeetala tufunye okusoomozebwa nga bwe twabategeeziza nti Buweera primary school venue bagideemeire, RPC akobye ati awo waliwo isomero bagitulobeire. Twafuna venue ey'okubiri wansi ere ku playground ya town council ya Buwenge tugifunye yo tukalinda okujja nsesinga aye nga tufunye n'venue ey'okusatu neno wano ku St. Gonzaga Kagoma Catholic Church. Twenda okwebaza Reverend Father Waipowa wano ku kigo eky'e Kagoma ayikiriza tukozesa oluya luno olwa Kereziya, ate era yayikiriza n'okubaawo olwaido ayigulewo omukolo ogwo nga tuwongayo Uganda nga tulirira Katonda olw'ebizibu bye tuli kubitamu era nga twanulira Katonda enteekateeka yaifuba manifesto ya National Unity Platform mwe tuli kwinonolera abana Uganda eisuubi eyaka. So tuli wano ni tiimu yaifa amaadi gali kugwa abandi bali mu motoka mwe bagemeire ni kamera ayenze ni spokesperson waife twewaireyo twemerere gano tubalage ekisaawe kino okubayizaamu amaani. Ekisaawe kino kiri wano Kagoma Magamaga ku kigo kya Kereziya eky'e Kagoma parish y'e Kagoma. Era Reverend Father atwikiriza kanikirize spokesperson waife yena atwinonole ku byabo inewo. Kale kino ekifo kigazi era nga kituukana n'omukolo ogw'olunaku olw'enkyo twikiriza nti ebyo byonna byonna bye tuli kubitamu biri tuseese eri ekifo ekisinga kuba kirungi eky'omukisa nti Reverend Father asoboire otuwa clearance awazira kyona kyona kiremesa. Twikiriza nti aba security baida kwisania ni Father nife bene kunteekateeka yetuliko kubanga ye Robert Kyagulanyi Sentamu ng'obimwene kagwake kagatone enkyo bujja kucha ng'ali muno era ng'ali wano asobola okuba ng'amanisa obusoga enteekateeka yalina eri obusoga ey'emyaka 5 ng'akulembera Uganda era ng'atwala Uganda mu maaso. Ejjukira nti tugezizaako okuba nga tubita mu magira amatuufu gona gona ife buli batukobye nga nti wano tiwasoboka nga tujja awandi okwo okugondera amateeka kubanga titwenda muntu kwegemya nti kayi tusimbye ebimotoka mu njira titujja abayikiriza kubaawo timwasiikirize permission kodi biki byonna byonna bibali tukoba tuli bikola olw'ekigendererwa ekyokubona nti omukolo gwaife gujja bulungi olunaku olw'enkya. Nolwekyo mwiremu amaani muteewalikira nibe tubaire tukobye okutwala emidaala gya capati y'e Buweera mulindeku ku masigiri saa yona yona twandibakoba ogiiza awandi mwetegeke banange saa yona yona emujja owulira nti tukiryalinze wano ni wano mu maadi tuliwo tulinza RPC ayide aboneku ekifo kino ife buli lwali tukoba ati awo muveewo itwenda abe nakye yeegemya twikiriza nti ayida tukiryalinga tukozese wano mama twayiziza kwaki ife mwiwanga erya ife mwetegeke banange. Alright, according to the leaders bategeezezza gwatamanyi lusoga okuva obwedda badde banoonya ekifo bakafuna venue eziwerako naye nga RPC azisazaamu. Bafunye venue eri almost next to the town Jinja town. RPC n'asazaamu n'agamba nti wagenda kubaawo abaana basomerawo bassebo ne bannyabo bano tebawummudde batambudde ne bafuna venue eziwererako ddala nnya. Era gye basembeyo ofunayo gye babaddeko babadde ku church ekereziya Reverend Father abagambe Kyagulanyi yajja venue banna yiyo mukuzisenga bwe mwagala era n'atakomaawo n'abagamba n'omukolo gw'enkya nina okubaawo okubanga nguwa ekitiibwa
nga ngusabira nga nguwongayo wa Mukama Katonda omwana wa Katonda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobiwine abeere ng'asobola okwongera okutabaala eggwanga ng'anoonya okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Ekisinga okwewuunyisa RPC abeera ani? RPC abeera Regional Police Commander. So ya commandinga police station zona eza Busoga sub-region. Ya ino confirming anti ino njikiriza, ino sijikiriza. Era bamaliza bategeeza abantu. Manyi Bobiwine wabayina walaga. Abantu bangi bafunamu. Bobiwine wabazze mu kitundu nga Jinja. Sente zigenda kweyongera. Abatunda soda, akina ice, abebikajjo, abachapati, abobukofiira, bantu bangi because bino ebintu batera bikola mbivulu wabaye ekivulu owesigiri n'agenda otunda chapati ow'amazzi ow'emmere naye nga mu kivulu olina sooka sasula oyingira. So Bobiwine waba alabiseko mu kitundu bibeera bya bwerere teryakusasuza license mutotundira ano mazzi buli omu abakola okuva gyavudde Magere. Bobiwine singa yali tatata singa bali tebamutaataaganya nga asimbula ove Magere abantu bandikoze sente okuva Magere mpaka Jinja gyagenda. Because buli walaga abantu baba bangi abenyonte ebaluma enjala ebaluma amaduuka gakola era wogezaako kukola survey after Bobiwine ng'avudde awantu n'ogenda n'obuuza ab'amaduuka ajja kulaga nti sales zenfunye nga Bobiwine azze waneeno zawukanira ddala ku sales zembadde nzize nga nfuna okumala ebbanga. So babategeezezza mmwe ab'amasigiri abaagala oleeta emmere because we bakonfaminga ekifo abantu bagenda stagingayo today bagenda kusulayo digenda kuba binu kati babategeezezza nti bannaye abaleeta amasigiri mulindeeko RPC asookajje akonfaminga venue then tugenda kuba nga tutandika omulimu because we bamala ne bakonfaminga kyemmanyi kiri kimu ku bureaucracy alimba n'abasajja. These people are likely to confirm venue tomorrow morning. Trust me. Ekyo nkyogedde ng'asaaga ne tukiwe time. Because bagambye okuva Electoral Commission weyata roadmap babadde bakimanyi nti Jinja era ekibiina omanyi ki ekibiina kya NUP kasita kimanya tusookera Jinja kiba kyafunye gwe kyoba omanyi kiri kimu bagenza bategeeza nti musookera Jinja babadde bafuna dda venue mu buli region oba district venue za NUP kyoyina omumanya bazifuna dda venue esooka. So it is upon the RPC Regional Police Commander yazitaataganya mungalo za tebafuna endala mangu naye era baba bafuna. Mujjukire akakiiko k'ebyokulonda akagenda nominatinga NUP yali yafuna dda ekifo ky'Nateete n'ekifo ky'Ekatwe naye mu ngeri y'okwagala okubuzaabuza n'ozanyazanya baabalemesa. Simanyi we kigenda kuba this time round bassebo ne banyabo Bobiwine okubanga agenda Jinja ng'ali mu Jinja this time round nga the law is behind him nga amateeka gali naye because he is a presidential candidate fully nominated. He's supposed to address the people of Jinja at any time that is within the law. So this time round nga tewali restrictions tewali bya COVID simanyi wallahi simanyi polisi kyegenda kwekwasa kulemesa Bobiwine kwogerako n'abasoga b'Ejjinja era abasoga bonna bademye edda bagamba tulinda omwana waffe ng'obi okujja okuba ng'ayogerako naffe enkuba wonjogerera essaawa zino ne mukufuda emba era n'olunaku lw'enkya tukisuubira eyinza ottonya because Kyagulanyi w'omulaba ajja n'emikisa gy'enkuba. Bassebo ne bannyabo gwandaba lwaki tobaako omuntu w'Ejjinja gw'osheyalingira vidiyo eno sheyalinga vidiyo bannaye tambuza vidiyo tambuza vidiyo vuga vidiyo bampita simple.